Tukana co-parenting ekutwala etya nga gw'omuntu? No, it is fine. Like abazadde muba mulina okukwatagana. The whole point is abaana. So that is it. Abaana bali fine. Ekimu ku nsonga lwaki leero tukulemeddeko is ensasagge yagwa mu maka. Kirabika gy'olegala Mukama yasinga mumanya oba olugero lw'Abaganda kubagala bessanyu ly'otaddeko. Nze ndabye ebirungi n'ebibi babiteeka ku nze. Ebibbe tebyala. Prima finally Chaika yakomyewo, is it true? It is not true. Ate tewali muntu n'omu yali anzibyeko kintu kyange. Ebyange mbimanyi biwandiikiddwa akamanya gange. Because Mr. Henry finally yavudde mu ddya yali mukyalawo yamutwala yavuddeyo. Koosi y'obulamu eri bweti nti n'essaawa eno tuli wano naye twandibadde wabazadde baffe. So life erina step 1 step 2 ate gye tuyigiriza challenges coming abantu bawukana enkya n'eggulo. So I think it is as normal as any other thing. Kubanga gwe nasooka okwagala before si gwe ndi naye oba ne gwe mbadde njagala si gwe ndi naye. But just tukube mu torch omukyala yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti ye kati akuza baana be era talina pressure na bintu bingi kwebyo ebigenda mu ggwanga. Naye abamu bavuddeyo ne bageresa because wali ku levels n'omuyimba nako nti gwe yaviiriddeko okuba nti no baawukana. Nze sisuubira, nze ndi musajja wa Katonda nnyo nti ebintu ebiri negative they do not come in my life. Like I see even people talking negative about me, like kisinzira omuntu olina okuba nga omanyi nnyo okubeera nga omanyi kyenjogedde. Nze ng'omuntu, if it is supporting the mother of your kids, you will do that because at one time that money is used somewhere. And I would do that in a good heart. Naye sisuubira nti nze omuntu ajja okukka wansi okusaba Allah abantu baawukane. Seeraba mu kifaananyi. Naye lwaki kati omuyimbako obeera ku stage Prima n'oyimba wano n'odda wali lyessanyu lyo nalaba essanyu lyo. It is supposed to be like this. Supporting a person is kasita oba nga tovumye tovodde but you support, you give support yonna gy'oba osobodde. It is only that person that is supposed to come out and say please don't and never. Ate nze ndi muyizi njiga mangu era ekyo mu bulamu bwange kiba tekigenda kuddamu kukola ki. But sometimes part of the show people she needs their support. Like bajje basupporting a business ye. Business ye bwetyo bwe tulina ogiranga oba nga nze lwe nfunye kubanga sikikola bulijjo nfuna once in like 4 months oba 5 months like balugaye wazzemu n'oli olusaniya kati nakakugamba support abantu okujjako nga balina ekizibu. Support. Kagana mawulire gakutuukako wawulira otya muli mu mutima kulo? Personally I think nti ebintu ebisinga ebigambo biba bingi ebiseera ebisinga that is what comes out. Omuliro awali omuliro awali omukka tewabula muliro. Sometimes it is like that. Ate nkisuubira nnyo because I think relationships should be private. Should only go public when you only need that one thing you need in the public. Which advice gye wandiwadde omuvubuka munno Mr. Henry nga omukyala amuleseewo mu embeera gye babadde batijjamu baby daddy ate nga abadde abeeramu n'abeera n'abaana bo because abadde abaweeramu abadde abasitula. Guys, nzesobola okugamba si Henry yekka but sometimes don't criticize people because oba tomanyi gye nvudde ate naawe oba tomanyi gy'olaga. Statement eri nti you don't know where I come from or how far I've come and you don't know how far you're going, you get. So ebiseera ebisinga it is better to love yourself more than loving any other thing. Like agamagazi omuwadde mawe nti nga gwe keyizi bw'oba oyagala mukyala waako wagale weeyagale nnyo
ajja kwagala lwa nsonga weeyagala nnyo. Yeah, so but essanyu ndiraba. By the way, me I've been happy ever since when I've been Makkah. Makkah is one thing that has changed my life positively. Islam, being a Muslim, me kneeling down, praying for Allah, thanking Him for every small I have, forgiving me the sins I've made, and for the few people around me, I think that has created my happiness. Nti ne bwe mbanga sina luyimba lukuba ku TV nze togenda kunsanga nga nyiize. I'm always a happy person because it is the only medicine to everything ekiruma omuntu emotionally. Yeah. Kulo yakomyewo oba yagenze wa medimo kulo mbuulira mazima Jojo oba webiri oba tebiriwo. I don't know about what Mama Soraya could be planning, but she's above 18. I know she knows what she wants, so ajagenda nekyo kyayagala ng'omuntu. Bwakomawo n'akwetondera omuddiramu. Okuddiramu akomewo ewaka mu kasolya ke kamu webake mu kasolya ke kamu. Mama so mwagala awo waali n'abaana. She's Mama so, she's my bro, she's my sister. She's your bro? She's my bro, she's my sister. We shall talk and talk and talk. We shall put limits to our talks, and that is it. Like, I really have, I think I have someone that is, I do not want to disturb my peace. Kati gwe wamenyeko omutima nga hino yamenyese omutima waki revive wavaamu otya? Nze simenyekangako omutima, but I've always got challenges. Nenzifiiringa ng'omuntu. Like ebintu ebisinga bibaawo, like case gye twali wetuze, like muzeyi wange yaŋŋamba kino, baganda bange bansaba kino. Kati omuntu nga nze alina challenges ennyingi nkirowoozaako, but it does not take me time to. Yeah, but omanyi kye bayita kasonsomiro. Kalyonso. Oba ebibbe tebyala bagambe. I don't know about that. Like simanyi kugamba. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakweringirako n'adamekwa. Just tusabe nnyo. Anyway, musabe nnyo. Tubadde tugera ku erya Ssaabasajja. Aye, osada lya Ssaabasajja. Anyway, wakola walogerawa. Relationship ending in tears like that. Allah yamanyi bwagerera engendo z'abantu buli omu amutambuza lulwe. Amutambuza lwange bw'anammenya ogwange nange ndibanyumiza. So, so let her talk. So I didn't compose, or I didn't really. Mbadesi maimngenda kwogera. Na ye ono mwana, she has fought for what she is getting and what she's supposed to get.
true, she's a friend. Lydia yomuntu asooka okukubira n'agamba ndabye maama wo mulwadde, taata wa afudde, maama wa afudde, naye guma sibaddeewo naye akasente kaakano ku ssimu. She's true and she's a friend that she will tell you oluno oluyimba lulungi lupushinge oba lukyuseemu oba lukole remix. So to me she's a sister now and I love her so much. So bwe mbanga mmaliriza ensinze engeri gye njirabyemu tulina okukola emikwano nga tugikola ng'ogoberera omukwano akubeereddewo okuva mu buto paka w'otuuse ng'osobola okujjukira ekyo n'ogamba nti ono kyali wange, ono boyi wange, ono blood wange, n'omubeererawo. Tolinda ng'atuuse eri waggulu n'ojja n'olippira. Let's be there for each other and love each other in all the times. Thank you so much. Happy birthday, my love. And I think ekisinza okuleeta obuzibu mu industry eno kyekyo kusanga abantu nga bakikubye ne bafuna emikwano emipya buli omu n'atandika okudivertinga addako okwogera simanyi bwe yakikola naye I think obadde ne team yo from the time I knew you from the time nga tuyiiya scratch buli omu ng'ali ku scratch. Eddie Kenzo, ladies and gentlemen. Abaneze nsanyuse nnyo okubeera nga Mukama atuusiza olunaku luno nenda nemberawo ku birthday ya Lydia. Lydia ono mukwano gwange for a long time. And this so lucky and I brag about it until when she was just starting before even the recording yenzo omuntu gwe yajja neebuuza nga tanaba na ku recording ade olimba olusooka n'agamba njagala kutandika kuyimba nga amaze okusoma n'agamba njagala kutandika ku recording akati ne mugamba omanyi Lydia bintu bino si byangu naye bw'oba owulira ng'okiwulira ng'osobola okukikola please do it and you give it your best. Naye Mukama mulungi okubanga akutuusiza wano you have faced a lot of challenges naye nze ndi mugumu era ndi musanyufu nti you will overcome. Oli muntu ng'abantu abalala okola ensobi naye ate ng'ovudde ku nsobi okoze ebirungi bingi ebisinga ensobi z'okoze, so you are great. Otegera, don't stop, don't listen to anyone, do what you feel, do what you want, enjoy yourself. Mukama yatuwa ensobi eno tunyumirwe each and every moment nga tukola ebyo bye tusinga okwagala ffe saabalala bye batulowooleza era baagala tukole, but you from deep down your heart please do what you want and enjoy yourself. Okay? So, lichaliwo for not only today or tomorrow but forever. You are Okay, now the speech atuwezisukira yazisukka naye abatasobodde I can't notice everybody like reach a hand Gwenaba, Humphrey, Team Hudson, Team Prima bangi abali wano abatasobodde kuba mu kamera zammwe. Eddie yakuddako naawe ate tetulabawo nkoko Eddie Chicken ate. On behalf of media mukuba ne mubattula ne musakula ne mudda. Yeah, nigga, what do you have to say? Come on. Come on. Say something. Oyogedde oluzungu. Nyamanya nti pate etandise. Anange tubaniriza mu mbeera enjawulo on behalf of media amanya gange nze Uganda's Michael Scofield of all time atatali Dodoma akali amaggwa ke kagamanya ensuusa birthday boy waliwo wa birthday man naye nze birthday boy yenze birthday boy. So happy birthday Lydia Jasmine. Abayimbi abasinga ennaku zino bonna batereezezza mu nkola yaabwe naffe abamawulire tugezaako okufena ffenna tukwatagana kuba tuli family emu. Jasmine si muntu mubi, muntu mulungi, kyatasobola akyogera ne kyasobola akyogera era njagala okubawa respect mwenna okuva siyinza kwogera on behalf of media nga jjajja wa business eno waali MC Cuts tukuwa nnyo ekitiibwa kosa n'abayimbi bonna tujja kuzaayo ekitalya wakava Mombasa kakkana ate gwe wagenze naye tumumanyi. So abayimbi mwenna mbeyanza nnyo mbeyanzege Eddie Kenzo, Green Daddy, Lydia Jasmine, happy birthday to you. Tulina ekirabo kya Lydia Jasmine. Guys, mukwate of Chichi.